tugenda okunoonya okwetegerezanga okulongoosa kuno kyekiruubirirwa kya buli muntu yenna kyalina okunoonya asooka abeere ng'ayingira ejjana esembayo okuba ey'ebbeeyi alina kuyita mukolaki mu kulongoosa. Naye kati sigwe musomo gwa leero aya erimu ebigambo bibiri inna allaha ya'muru bil adli, Allah alagira abantu okubeera abaki abenkanya. Ekyokubiri wal ihsaani, n'okubeera abaki abalongoosa. Tujjawo kimu ekitibwani al adli, obuki obwenkanya. Bismillah. Bwogenda mu Qur'an ey'ekitiibwa nga butubuuza ekibuuzo nti obwenkanya kyeki, ne tuva mu Qur'an ey'ekitiibwa Allah ayogera atya ku bwenkanya? Ayogera bw'ati namba emu. Allah ayogera ku bwenkanya. Waliwo anootinga simuleka yavudde kuzikana nerabirayo ekitabo kye omulala aliwo atera okuwandiika naye afulumyemuko waliwo abatera okuwandiika ga basatu. وقد أمر الله سبحانه وتعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يلتزم العدل في كل أقواله وأعماله. Number 1, Allah yogera mu Qur'an ekitiibwa ng'akulaga nti nga tannaba kulagira fe abagoberera omubaka Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, nga tannaba balagira kubeera nti benkanya, yasooka kulagira Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama amakulu nti obwenkanya Allah bwogerako mu Qur'an ng'omulimo gw'abannabbi ogwabatumisa okuteeka obwenkanya kuki ku nsi, okuteeka obwenkanya eri abaki abantu. Waqad amara Allah yalagira rasulahu omubaka we Muhammadan sallallahu alaihi wasallama, omubaka waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama an yaltazima al-adla, okubeera ng'omwenkanya fi kulli aqwali, mu bigambo byonna bye yayogera mu bulamu bw'ensi. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama yali mwenkanya fi kulli aqwali wa af'ali, n'ebikolwa bye byonna bye yakola mu bulamu bw'ensi. Emyaka emeka gyawangala Nabbi Muhammad? 63. ikhtalafa al-ulama 65. faqala ba'dhuhum 65, n'abalala 62, abalala 63. Njagala nnyo ebintu by'oku ikhtalafu z'abawulama ezo. Seka imam mmeka 63. Tubeere fair, tubeere benkanya. Omanyi oti emyaka gyo gy'olina tumanyi emyaka gya mbaka gye yawangala sallallahu alaihi wasallam. Gwe ani andikuwadde okutegeera okwo? Emyaka 63 yali mwenkanya, era kyali kiragiro okuva eri ani? Yagamba bwati Allah azza wa jalla mu suratu Shura, gambe sura aya muwandiikawo mu mitwe, aya 15 mujja genda kizuyo nti okusatu olujja kumujja kujja n'ebitabo inshallah. Sura ki gye muwandiise? Shura aya ya 10. Allah azza wa jalla amugamba nti falidhalika fad'u wastaqim kama umirta. Bakolere ku kigambo ekyo la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah wastaqim, era otebenkere ku kyo. Amakulu kowola abantu batebenkere ku kigambo ani? La ilaha illa Allah Muhammadu kama umirta, nga bwe nkulagidde kituusa wekikola ki? Wala tattabi'i ahwaahum, togoberera okwagala kwabwe. Waqul, bagambe abogenza okukowola. Waqul, bakole ki? Bagambe amantu bima anzala Allahu min kitabi, nzikiriza ebyo Allah byassa mu kitabo ekitukuvu Qur'an ekitiibwa. Amantu, mbikoze ki? Mbikiriza. Wa umiritu, era bagambe nti Allah ndagidde li a'dila bainakum, mberenga mwenkanya gye muli mbigambo byange n'ebikolwa. Allah yamulagira ki? Kubeera ki? Bw'olaba Allah alagidde omubaka Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama okujjako nga wazzeewo obujulizi obugamba nti kyakoma ku ye, abeera alagidde bonna abakoze ki? Abasigaddeyo. Wano njagala nnyo olugero tukozesa mu Luganda lugamba nti bw'olabanga embwego by'owe kiki? Kale munnange owedde batokola ki? Kafyu akutte meeja gwe kopolo oyitawo. Kasula bange embwego by'ewaki? Musajja avuga motoka ya polisi bamupaakinza lwa bbali, oyinza okuleeta ye ya bulijjo? Nedda.
kati wano olaba Allah agamba omubaka nti bagambe wa umirtu Allah ndagidde li a'dila bainakum mbere mwenkanya gye mukola ki gye muli muki mu bigambo n'ebiki n'ebikolwa naki n'enneeyisa era ezo ze bayita sunna z'omubaka nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Sunna kyeki? Sunna z'omubaka kyeki? bye bigambo bye n'ebikolwa bye n'enneeyisa ye. Mutegedde? Allah yamugamba bere muki mwenkanya wa umirtu era Allah ndagidde li a'dila bainakum mbere mwenkanya gye mukola ki ekitwagala mu nti mu Qur'an eyogera ku bwenkanya nga kiragiro okuva eri Allah alagira omubaka nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. buli wembuuza nti Qur'an eyogera etya ng'onootiga kitogedde kisooka tukitegedde kisooka eyogera nti alagira omubaka nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam abeere muki mwenkanya. bwe balagira omubaka okubeera omwenkanya buuza ekibuuzo nze agoberera omubaka ndi mwenkanya tuli bwenkanya muki enneeyisa yo oli mwenkanya weeyisa oteri abaana bo kumanya oli muli az'amaanya by'otayagala bakole ate byokola mu maaso gaabwe obeera mwenkanya by'otayagala boogere byeyogera muki gw'osiba mu kkoma omwana bwayogera kkoma ng'omuwujja oli mwenkanya toyagala mwana wanyu osigala ate omunywera ku mmeeza nga bwonya nekyayi. Amakulu obwenkanya si kyakwogerwako bwogezi nti beera muki n'enneeyisa erina okubeera mwenkanya. i'taa'u al-mar'i ma lahu olina okuwa omuntu kyalina okukola ki okufuna. amugamba nti Allahu rabbuna wa rabbukum oyo Allah antumye ye mulezi wange nammwe ye muki lana a'maluna wa lakum a'malukum. tulina emirimu gye tukola Allah gy'ayagala gy'atulagidde okukola gyegyo nammwe mulina gye mukola Allah gy'atayagala naye buli omu ajja kukola ki kusasulibwa. tube twagala mu aya eno eri mu Shura 15 Allah ayogera atya ku bwenkanya mu eyo sura abwogerako nga ekiragiro ng'alagira omubaka nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okubeera ng'omwenkanya mu bigambo bye n'ebikolwa bye n'enki buli agenda okulinnya mbigere eby'omubaka sallallahu alaihi wasallam kikirize oyagala toyagala olina okuba omumwenkanya mu nneeyisaayo n'ebigambo byo n'ebikolwa byo. bwe kigaana da'awa nfu sinza gitta ebeera ki nfu toli mwenkanya mu nneeyisaayo toli mwenkanya mu bigambo byo toli mwenkanya mu bikuki. omuntu asobola okukola ekikolwa niweebuuza naye ddala agendereddemu ki kale tugambe nti akimanyi nti baalimu bonna bonna bantu naye najja nga ate ye kennyini nnyini ayambadde ng'ensolo aba mwenkanya. singa mugamba abantu kubeera feya mwandisogedde kuba nabambala engoye ezirise nuga nti beera feya lwaki oyambaliza abalalu ekyo lyazamanya abalalu kuba tukuze tukimanyi nti ayambala ezirise abeera muki ng'okijjako gamba nti abeera muwanvu teri goye oluse lwa bbeeyi ayambala ezirise abeera muki ng'obosinkana mutowo ng'azambadde mugambeko nti munnaaye lwaki oli azamanya abaki abalalu enneeyisaayo eri azamanya abaki abalina okwambala ezirise be baki kati ate gwe oli mulalu oba oli mulamu beera muki naye anakyogera ekyo. bonna abantu basaba bwenkanya ku ssente bwena munkanya ng'otugabira tiryasaba bwenkanya mu nneeyisa tiryasaba bwenkanya mu bigambo tiryasaba bwenkanya mu kwogera mu bikolwa ebikolebwa. kati ekyo namba 1 tugende ku kyokubiri Qur'an yogera etya kyekibuzo kyaffe leero Allah yogera atya ku bwenkanya mu Qur'an yaki nyinza obutakuwa nnyo hadithi kuba tujja kujja obulyazamaanya ye opposite y'obuki y'obwenkanya kabenje kyakali mbulyazamaanya mu Qur'an yaki ey'ekitiibwa. Qur'an bwe tuba tugivuddeko tetugenda kusoma bintu birala bitubitegeere tulina kusookera mu byani bya Allah. Qur'an egamba ki netugenda hadithi egamba ki tugamba gundi agamba ki tetusookera mwani mu Qur'an kwa buli kyenkoonako wano kirina ebikyeyongerako ekirala kiwanvu nnyo. Pati eyokubiri oba pointi yaffe eyokubiri Allah nga yogera ku bwenkanya nti amarana Allahu azza wa jalla bil adil fil qawl. katuulire abatali bakasiru aboogera Allah azza wa jalla yatulagira okubeera abenkanya ku buli kigambo kyogenda okufulumya. Omubaka mulagidde kubeera mwenkanya mu bigambo n'ebikolwa sibo kiri n'enneeyisa
ate ffenna ng'ebitonde Allah azza wa jalla atulagira okubeera abenkanya fil qawli, ku buli kigambo kyogenda okukola ki. Abasinga obungi tulwadde bigambo byetwogera, abamu tufudde bigambo byetukola ki, abalala tuli bubi lwa bigambo byetukola ki, obutabeera benkanya mbiki. Abalala tusaba Allah tassa omuliro, abalala omuliro gutulinze lwa bigambo byetukola ki, si lwa bikola. Okubeera abalyaza amanya bigambo kisobola okuviirako okuyingira omuliro oba okuttibwa oba okubonaabona. Ngugera noyogera omusajja noyogera bubi, nobeera omulyaza amanya mbiki, mbigambo eyandikuyambye ayinza okugana okukola ki, nobeera omulyaza amanya bigambo eyandikukumya ayinza okutta, nobeera omulyaza amanya bigambo eyandiyingidde ejjana ayingira omuki, omuliro. Kubanga waliwo yabuuza omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti abaffe n'ebino byetwogera tunabingirako omuliro. Omubaka yamugamba atya? Namugamba simanyiyo kintu kiyingiza abantu muliro nga luki, nga lulimi, nga luki, nga lulimi. Aya eri mu suratu Al-An'am aya 152, suratu Al-An'am aya 152, awo Allah tulagira okubeera abenkanya mu bigambo byetukola ki, oba twogera byansi oba byaki, byakhira. Tulina okubeera abaki, abavuzi ba taxi, bakwano bange, baganda bange, ababoda boda, abavuga boda boda bugaali, abatambulira ku makubo, beera mwenkanya mu bigambo byokola ki, byoyogera. Lwaki? Kiragiro. Allah azza wa jalla agamba, a'udhu billahi minash shaitani rajim, ganti wa idha qultum fa'dilu, bwe mbanga mugenda okwogera mubeere baki. Wa idha qultum fa'dilu, bwe mba mugenda okwogera mubeere baki, benkanya. Walau kana dha qurba, akonno kantu kakulu nnyo, beera nga mwenkanya mu bigambo byo, kale kakibeere nga gwogenda okwogerako wa luganda lwo, wa musaayi gwo. Mumanyi abantu abasula obwenkanya nga boogera ku nganda zaabwe, naddala ng'ayogera tanafuna bulungi byansawo, nga gwayogerako afunye ku ki. Naddala ng'ayogera tannaba kuzaala, nga gwayogerako yakola ki, obwenkanya bukola ki. Omulabo oyo nze bukyangambirewo talinamu kalungi nakaki, kera nkoleddeko nze, naye nga tegwayogerako oyo alina beera mukoze ki. Kati okubeera omwenkanya mu bigambo, walau kana dha qurba, bw'obanga oyogera oba owa bujulizi oba oyogera ku nsonga yonna yonna, beera mwenkanya kakibeere nga gwoyogerako dha qurba, oyogera ku mugandawo. Ama banyo tusiisa sirika gwo munsinga oyo wa family yaffe, ninga wallahi yagera mutemerera naye mala bakola ki, basirisa musirike. Nzikamba buli omusajja oyo temutegeera, nze tubeera naye wake waffe meeting, oyo omusajja gwolaba oyo oyo, oyo omukazi gwolaba oyo oyo, amakulu nti aganye okubeera omwenkanya mbiki. Newankubadde gwayogerako wa luganda weera nga abangi b'okuba nti amumanyi nnyo, naye mu kumanya kwamumanyi si mwenkanya gyakola ki, gyali. Qur'an buli anayogera ekigambo kyonna mala kubeera muki, mwenkanya ku kyo, kirowoozeeko. Waliwo omu yayogera ku kigambo ky'okwogera ekigambo kimu ekifuluma, nti kigambo ayo giraba, eyo eyinza okufuluma n'oyingira ejjana, n'efuluma n'oyingira omuliro, butagirowoozaako, butaba mwenkanya ku ki. Eno bwefuluma ng'abadde akuyise oba nkulagira muzaddewo neeva mu kamwako muliro, ng'akuyise ani, n'obeera omulyaza amaanya mu kifo kya wangi n'oteeka wani maama naye taata ki ya muliro. Saba Allah tassa omuliro. Nyukuta mekezo mukwogerako abavunza bavuna ekigambo nti wala takullahuma uff, tubagamba ng'ekigambo kyonna kyonna oba n'okola ekikola kyonna ekiyinza okubeesittaza oba ekiraga nti obekkaanyiza ng'ani mukigambo ekyo ani okirabanga kyakola ki,
kyakusaaga naye okutakirowoozaako ofuuka omulyazamanya. Singa okirowoozaako nti ani gwe ngendo kigamba nobeera mwenkanya ku kyo tojja kigamba ani? Kyokka ate bwekigamba omwana wo tekirina buzibu. Tuli fena bw'okigamba muzaddewo muki naye bw'okigamba omwana wo kati olina kutegeera kyawo. Buli lwogenda okwogera wa idha qultum fa'dilu mala kubeera mwenkanya olowooze ku kyogenda okukola ki okwogera ofune emirembe. Bw'otakirowoozaako omaliriza okoze ki owedde. Pointi yakumeka eyo basiraamu yakubiri. Wa amarana Allahu subhanahu wa ta'ala bil adli fil ahkam. Twakogera bimeka kino kyakusatu. Allah ayogera atya ku bwenkanya mu Qur'an y'ekitiibwa. Naddamu Allah azza wa jalla natugamba nti mubeerenga benkanya fil ahkam nga mulamula. Twasokedde kubeera bwenkanya ngalagira mubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gamba nti wa umirtu li a'dila bainakum. Allah nagidde kubeera omuki omwenkanya bigambo byange n'ebikolwa byange. Tugenze ku bwenkanya mu bigambo eri ebitonde ki byonna. Wa idha qultum fa'dilu bwe mbanga mugenda okwogera mubeere baki. Katugenze ku bwenkanya fil ahkam mu kulamula. Kobeere ng'olamula wakati w'endiga n'embuzi oba olamula wakati w'ente n'embizi olina okubeera omuki omwenkanya. Oba olamula wakati w'abantu baluganda bo n'abatali baluki olina okubeera omuki omwenkanya. Amakulu nti okutuuka mu nsonga zonna nga yeggwa agenda okulamula obanjibwa okubeera omuki omwenkanya. Kyova olaba nti twasoma ku luli nga tusoma ku birabo bwe twakoma wezike twakoma twagamba nti ani ataweebwa kirabo mu busiraamu eno naga nti omulamuzi. So twayogera era bwe twakoma tupiki kyagenda mu maaso nene myaka ng'ebiri mu maaso inshallah. Naye bwe tukyakomyawo omulamuzi y'omu ku bantu abataweebwa biki. Lwaki? Kubanga ekirabo kino kiyinza omutengula n'ava mu kulamula amaki n'alamula obuki. Bino ebirabo bye tugabira abalamuzi si biki bibaliwanga nguzi ebanga rishwa ebanga nguzi. Kati na wano Allah azza wa jalla mu Qur'an y'ekitiibwa ayogera ku kigambo bwenkanya ng'agamba mu ahkam nga mugenze kulamula abantu n'agamba ati Allah azza wa jalla mbawe aya Suratu Nisa aya 5:8. Tuandika namba kwata tukola ki tukwata. Assalamu alaykum. Suratu Nisa aya 5:8 Allah yogera ku bwenkanya nga bwagala mu kulamula n'agamba bwati wa idha ahkamtum bayna an-nas an tahkumu bil adl. Bwe mbanga mulamula wakati w'abantu bonna mulamuzenga ki. Naye wallahi ekiriwo ennaku zino si kyangu. Otula butuzi ku lukiiko LC1 n'omutunuulira embeera gy'atambulamu nga siki si nnyangu. Muzadde sijagamba bya gavumenti bino. Omuzadde yennyini atula wakati w'abaana bazaala nga yabakola ki nga yabazaala. Naye ng'ekiringa ekiriwo ekyenjawulo nti ono mama mu kyotala yamuzaala ate ono mama muzungu yamuzaala n'agana okubeera omwenkanyiri abaana be. Oba kitegereka? Naye nga bonna bakola ki bansuwaganye abaana bakola ki. Naye omuzadde n'agana okubeera omwenkanyiri abaki. Bw'olabanga tosobola bwenkanya ekiyitibwa obulamuzi kiveeko. Abaana bo bakuweperanga omusango ng'olaba nti olinamu gw'otajja kusalira mazima basindike kale eri maama waabwe oba kale basindikire LC bakole ki. Kubanga oyisobola okuyingira omuliro mu kulamula wakati wo n'abaana bo. Allah batwega wa idha ahkamtum bayna an-nas. Bwe mmanga mulamula wakati waki w'abantu an tahkumu bil adl. Mulamuzenga maki mazima. Suratu Nisa aya 5:8 an tahkumu bil adl. Olamula wakati w'abantu bonna bonna newankubadde ono ajjidde mu musango y'omu bakuwa amatabuli kawungeezi naye amuloopye takubuuza nko nti salaamu alaykum olamula otya. Oyo nze nagulabidde odda nga amusinze dda sajja olina obukodo yasuka obukodo. Lwaki ogatta obukodo mu kulamula bikwatagana?
nenfa naye ndaba tafaanana bulungi lwaki obigattika ogenda kulamula baalambi ente zoona akuwa amata bannaye zaalidde omuddo gw'oli oba amalagala gaaliwa gw'oli atakusanyusa atakubuuza olamula otya musiraamu totagana kuyita bombi bajje nga gende kiwedde nja mulumba teri kuwuliriza ojja mukola ki nosooka ojja n'olamula n'osala n'omusango tokiddamu kuyomba nga malagala g'ono ente bwe ziryako ne zigabaaki omusajja tayagala malagala egalye va mu bino bwe ente bwe ziryako wano kati zaalidde nnyo nnyo omusajja agambye ente ze zaalidde omuddo gwange naye saamukiriza kuliiramu muddo gwe gwolwokuba ono akuwa nnyo amateeka wongeezo ga nti naye kati biki byoyombamu ebyo omuddo ogenda gulya tagenda gulya nebeera mwenkanya ogamba ono alunda ente sebo bw'obanga ogenda okulundira mu poloti ya gundi mala mukola ki bw'obanga tomusabye toddamu kola ki naye osala otya omusango kasajja kano kazibu nnyo kati ente okulya obuli agenda kukolawo kyawo bwe tutyo tulamula betwagala wakati waabo betwagala ne betakola ki betagala ogwo muliro wa idha hakamtum baina an-nas an tahkumu bil adl olishiyamaani gwe haji balopye oba alopye ye Musa alopye ani Peter eno salamu jasoko kuwa tefuuka omuliro gy'oli ajja sajja mukulu ono haji yezizo muki asaba ntike kwa Dar es Salaam otegede tuli baluganda ekyokola okikola ki okimanyi lwaki chairman omusiraamu bw'obeerawo omusango wakati w'omusiraamu natali muki an tahkumu bil adl lamuza maki bw'olaba togasobole birina okudda ku bbali ate nze nkuwulidde nga musiraamu nange kati guno yenda gusala gwenti naye nga omusajja ono abadde mutuufu bugamba ki yogera maki mazima kyobulanze bojja nonga nti njagala kumpa kalulu ng'obusiraamu sikakuwa sigabira busiraamu kalulu tikulwa obusiraamu nkwadda kalulu nga lwaki bali wetulondo olwaleero nja nebukere ku makyala bagaa nti ate yageze mu bbaala agenze gula mwenge gwe mpa kulwa obusiraamu bwegaba mazima gabeere maki oli kiyamaani oli ani onazze mukkanya muli bakika kimu nti muli baddiini ki emu naye oli alopye omusango si wa ddiini yo si wa kikakyo an tahkumu bil adli lamuza maki mazima owone ki tugenda kulaba insha Allah tujja kulaba akabenja kali mbuli azamanya mu Allah byajja yogera mu Qur'an ekitiibwa abali azamanya abaganya okulamuza amazima abakolera ki ebisibi aleero bijja kujja bi'idhni rahman tuvudde waawo bwe tugenda mu point yaffe yakumeka yakuna yakutaano wa amarana azza wa jalla bil adli fi shahada Allahu akbar twakatambula kulitemeka yalagira ombako okolera omuki omwenkanya mbazaayo kuba nkimanyi tule mbazaayo ate tujja mu point emu ekyokubiri natugamba okubeera abenkanya mbigambo sibe kiri ekyokusatu natukubeera kubeera enkanya muki mu bulamuzi ekyokuna Allah yogera takubwenkanya mu Qur'an ekitiibwa yatugamba tubeere benkanya mu kuwa obujulizi amarana Allahu azza wa jalla bil adl fi shahada bina abasiraamu singa tubitegeera ntuddayo ne tubitambulirako ogenda kufuna ebirembe tugenda kufuna emiki okuwa obujulizi muki naye kuba ekifaananyi ky'omuntu akutte peeni ye ng'ali mu kuwandiika ku musajja wa bodaboda kinnuma kino omusajja wa bodaboda bamuwadde emitwalo 3 n'ateekayo bodaboda ya miliyoni 5 naga nti anguziza bodaboda yeeno naye ng'awandiika ye Musa ye Mustafa waliyo boda egula emitwalo 3 ekigenda okuddako ki nyondo zirina okuvuga mubimu ku bintu ebiyita nyondo mu ggwanga lyonna be bagagga okugaana n'okuyamba abanaku ekireeta ennyondo mu nsi ne zivuga bwe buli azaamaanya mu kugula n'okutunda kiyite ki ennyondo muki era bw'osinkananga waliwo omanyuma yagamba nti muyambe abatalina muwone okutemulwa
muyambe batakola ki agenda okulaba nga okufa kwa solution y'okubeera obulungi kubanga ogenda omukola ki omuyamba yamba omuntu golaba nti agenda kwononeka muwona obuki obwononefu kati omusajja babanga omuwadde emitwalo 3 alina ekizibu yafiiriddwa nakulekera boda boda ya milioni meka nowanika nti yanguziza boda boda yeeno n'abajuzi bakola ki abaddewo mumenya abanyaga mmwe nga semenye lyange abaddewo temuti basiramu Abdul Majid oyo best friend wange Mus'ab sekamuza wali tiyabaddewo Kuraishi abaddewo nga bonna bakakasa nti boda boda ya milioni 5 bagiguze emitwalo ameka wallahi nga bonna basiramu fa inna lillahi inna ilaihi raji'un ebijebiri kashigenda okuddirira mumuwadde wiiki emu ng'azirese mumudize pikipiki ye siba kiri wiiki emu eyitamu ng'alwadde tazifunye ng'anoonya bwaddamu okufuna pikipiki yatalabawo ng'okufaako it is a solution okuba nti afuna piki ye agenda kukolera ki kukubaaga kukoona muyogera amazima abasiraamu alina kukola ki bwe kiba kyetegesa bonna abali ku lisiti nti babaddewo bajulizi okuva mu bulamu bw'ensi afune piki ye ajja kukola ki naye ng'obuzibu buvudde ku ki omujulizi ogenda kufiira ku lya z'amaanya naawe yawayo sente ofiire ku biki kati Allah azza wa jalla mu Qur'ani y'ekitiibwa atulagira okubeera abenkanya mu kuwa obuki obujulizi naga nti wa ashhidu dhawai adli minkum wa aqimu shahadata lillah sura talaqa aya 2 bwe mba mugenzo okujuliza mujiriza abantu abenkanya abantu abaki kwata basajja ono yabadde bembuzi onabbe ente ono yomu kwa kyalenda aga kubandiga ya munita nakikola ki no baita ku paper bajulire ndio na kuguzizza ningo muoze buki buozi aganti wa ashhidu bembanga mulesa abajulizi nga bagenda kujulira dhawai adli minkum mulete baki benkanya n'abajulizi babere baki olaba Allah azza wa jalla bayogera mu Qur'ani ekitiibwa ng'akulaga obwenkanya nti ensonga enkulu mu kukola endagaano zonna zetukola kwatunda n'akola ki n'agula n'omujulizi siba kiri aya tudaini aya esinga obuwanvu mu Qur'ani ekitiibwa egamba etya atuyisemu mu mpolampola tukomewo twagala a'udhu billahi minash shaitani rajim ya ayyuha alladhina amanu idha tadayantum bidaini ila ajalin musamma faktubu abange mwabakkiriza bwe mbanga muwolanganye waliwo ebbanja wakati wammwe nani ne munno ila ajalin musamma waliwo ebbanga lyemwagala okuba nti omuddiza ki sente faktubu mukolenga ki mukole ki ekiddako waliyaktub bainakum katibun bil adl omuwandiso naabeere mwenkanya Allah batu bagambi just yawandika endagano abeere muki n'agamba mu maaso nti wala ya aba shuhadaau idha ma duu abajulizi bano okujulira obwenkanya buno bwagamba nti gundi jangu ojulire nawe okole ki temugaananga mujje mukole ki wano Allah ayagala abajulizi nga benkanya ayagala n'awandika nga muki ani awandika endagano zamaze mwinaawo ani ajinze mpaka kadde nga mukunyigira musa ku level gyokola ki sibe kiri we kiri kaakano naye gundi bikuleme saba bikuleme Allah waali ojja kumendegera aje nkubude sobola kalya katika ndeke emitwalo 10 ekyenda kibeero ngera kirya nga mazo kugusa ensonga ngagenda gambonyiga bajje bakole ki bawandike yeni yakwata peni mukuwandika wano babuwe baba ngona afiridwa nga wekyotera mukuwandika wano figa zijazo kola ki zichuka oyo muwandisi yakola ki bamuganteka kechinku mati munati yasoma tata wange jajja yakola ki nga basako ki yabagamba nti musaleko kota yayika nga mulimu mundagalo mulimu yika 3 zonna zikoze ki ku mitwalo 40 ani ayina obuzibu wano abadde muki ate abaddewo tunulire ensi bwetambula nga omuwandiisi mulyazaamaanya nga naagula mulyazaamaanya nga n'omujuzi muki kyekiddakaawo
kwe kaaba obwavu obutagenda kugwawo, kwe kuwulira nti ebizimbe byagudde. Ekyo kijja inshallah Allah gyeziri, aya gyeziri eziraga mu kabenje k'obulyazamaanya mulimu n'okugwa kw'amayumba, indicators, signs eziraga nti abantu besusa obulyazamaanya, Allah kukusula ebizimbe ne bigwa. Inshallah musabire Allah mpa obulabu, nja kujja mbayitire aya mbalage fatilika buyutuhum khawiya. Allah so okusula ebizimbe olw'obulyazamaanya bw'abantu. Mwali mulabyeko ebyo mubirinde bijja inshallah. Ayagala bidde bakosa bidwa Allah bikulage ku sente zo. Omuwandiisi nga mulyazamaanya n'omuguzi muki n'abajulizi nga baki ne basoka bagamba nti ate Allah ye mujulizi mu nsonga zaffe. Era salamu mugulinganye muli baki salamu alaykum nimukwata mu meka mutano naye nga figa zakoze eki awo Allah tulagira okubeera abenkanya mu kuwa obuki okuwa obujulizi, natulagira okubeera abenkanya mu kuwandika obuki idha tadayantum. Eno point kibali namba 5 okubeera abenkanya mu kuwandika obuki waliyaktub bainakum katibun bil adl wala ya aba shuhada'u idha ma du'u. Temugana okuwandika sagira au kabira kekabelenga katini wakati muwandikenga erindagane ne bwe wandikibwa ku paper kuli olabageza abangi bawandika amalayo paper boleka space akubba watawandisenga sazawo layini lwabuyeye bwabaki mukebere kundagano z'emyaka ejagwa zalinga bwezityo naye kati boleka space nga batekawo byabwe kati bawandika basaza ki bawandika nyikuta ganene atamalayo paper batajimalayo agenda kutekawo figa ewali 50 zinzo kuba 5 je bujja maaso bamala 50 nga asazawo buti tokola ki tuyongera kuzire nki endala. Kati Allah yagatubere benkanya mu kujulira, tubere benkanya mu kuwandika enki endagaano, tubere benkanya mu kwogera, tubere benkanya mu kulamula, tubere benkanya ekiyinza okudisembayo kyekiyinza okudira ekisembayo kya leero mu ebyo ebimu ebitini mu Allah azza wa jalla ayogera atya ku bwenkanya mu Qur'an ekitiibwa ayagala tubeere benkanya hatta ma'al a'da'i. Newankubadde nga gwoli naye mulabewo obeeranga mwenkanya eryani ery'omulabewo osiramu temutya obeeranga mwenkanya eryani mulabewo. Bannaye omulabe si mwangu kubeera mwenkanya gyakola ki naye nga tobusiramu kyebwagala. Nabawadde eri otunaba tusoma kusonyiwa nega nti okubeera omwenkanya eryakunyizizza kyakuvumye bona batolina bagumikiza kuba nti Allah amukusasulira kyakuvumye kyennyini kyomukola ki seke musabu twabaddewo bwakugamba nti oleega ebitama mathalan temunyiiga tomugamba nti oleega ebya jajjawo ayingiridde ati oluluyi ekikuya kuyingiza mwani oleega ebitama nti naawe ebiki negezo tekemu nti nibyabaana bo bulyazamaanyi obwo ajja kukuba olina okuba omwenkanya eri ki mulabewo mulabe mumanyi mwinaye abalabe eri omuntu otakwatagana naye olina kubeera mwenkanya gyali mu kumwogerako ne munneeyisa n'emubikolwa. Togaana kubeera mwenkanya eri omuntu yenna kubanga mulabewo n'osinkana nga mulabewo ayambadde olugoye lumyufu mathalan noga nti kyambala kyekyo oyulidi nedda sobeera mwenkanya niwankubadde ayambadde mulabewo naye gamba nti oyani bwaba ayambadde lumyufu bwani lumyufu naye abasinga obungi bwalaba omuntu nga mulabewe niwayogera amazima bwa bulimba sibe kiri nibwanyuma kiba ki ayo takoze ki kubanga ki mulabewe nibwabeera mu kkala gyalimu esijakola ki nibwamuyamba tokibala nti amukoze ki teza kunyamba oyo nga nyamba atya beera mwenkanya eri mulabewo. Aya yakomeka eyo eri mu suratu Maida Al-Maida aya ey'omunaana suratu Al-Maida aya
eyomunaana etukubiriza okubeera nga abenkanya hatta ma'al a'da'i newankubadde nga gwoyogerako gweweeyisizaako gwogenda okukolako ekikolwa muki mulabewo beera gusigala nga muli muki lwaki ojja kuwona okuzikirira bonaabeera ng'omwenkanya eri mulabewo awala balina enjogera egamba bamisiri abo titambulira direct ng'oline mulabewo naye akwekange towanga mulabewo chance yakukolako kikolobero kyayagala kukolako olw'obulyaza amaanya obeeranga muki mwenkanya lyani mulabewo owona okuzikirira naye ebbanga ly'omala nga otaddewo obulyaza amaanya wakati wo naye kulokubanga temukwatagana ekidda kubeera kolaki kuba kolaki kuzikirira n'okujemera Allah azza wa jalla aya egamba etya Allah azza wa jalla yagamba bw'ati ya ayuha alladhina amanu akowodde bani abo ya ayuha alladhina amanu abange mwabaki simanyi kati gwenjugana naye mukkiriza oba simukkiriza so Allah tuwabukiza ya rabbi kyemanyi nti musiraamu naye obukkiriza sikola ki naye Allah onakowodde baki teyagamba nti ya ayuha nnaasu abange mwe abantu newankubadde nga Allah asobola okyogera naye yagamba atya ya ayuha alladhina amanu abange mwe abaki abange mwe abakkiriza kunu qawamina lillahi shuhada mubeerenga abantu b'amazima era nga mukola amazima eryani eri Allah azza wa jalla muli baki bilqisti mubeere abantu abakozesa maki amazima eryani wala yajrimannakum shana'anu qawm ala alla ta'dilu tekagezane kakutanda nogana okubeera ow'amazima olwamulabewo olwo yakunyiziza tulifena togana nkubeera muki eryani wala yajrimannakum shana'anu qawmi ala alla ta'dilu olwokubanga wakyawagana ne gundi ekyo tekikujjako kubeera waki nibe meko bali basiraamu botunyiga Allahu akbar botunyiga tutemerera botunyiga tuwayiriza siba kiri botunyiga twogera ebitakola ki botunyiga tweyise neyise y'obulyaza amaanyi eri abantu betukoze ki betunyigidde botunyiga tetufayo kumanya kikola ki ni Allah agambye atya wala yajrimannakum shana'anu qawmin baghdh albughdh obusungu bwono gwonyigidde mulabewo tebugaana okubeera omuki owamaki owamazima singa buli muntu siraamu anyiiga alowooza ku aya eno ne gwonyigira nze otamanya nti wamukola ki amunyiigira tugambe kale yakumma ku kyokulya sibe kiri ekyo kikwatagana nodda wano okumuziikirako tugeze ekyakulabirako bikwatagana olina kukola ki ebyo birala okumulambula nga lwadde biki birala okumutaasa nga ali mubuzibu biki naye kuffe wano abali wano balina amazima eri abalabe baffe ani awulira nti mulabe waali mubuzibu n'ogenda omutaasa ani kakibeere nga mulabe w'omusiraamu munno oba si muki olina okubeera wamaki wala yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu bannaye olw'obusungu bwe muyinawo n'obukuubagano n'okusojjagana ku muyina tekigana nkubeera omuki kale ndakunyiiza naye wallahi senda lwaki ogamba nti nsiba muloogi buki busungu so kiri buzadde ki obulyaza amaanyi so kiri lwaki ogamba nti gundi ali abantu olwobutakwatagana naye lwaki kale situkwatagana lwaki nze gweotuma obutemu oba situkola ki nga engeri oyo ye mutemu oba temukola ki newankubadde temukwataganye ne munno nga munyiize naye temujjanga wamaki amazima agati adilu bannaye mubeere benkanya eri balabe bammwe huwa aqrabu littaqwa ani ayogera Allahu azza wa jalla bwati bwayogedde nti beera mwenkanya eri mulabewo huwa aqrabu littaqwa amakulu kyekigenda okukuyamba okutaasa okuzikirira
babo nagenda mbuli azamanya oba owedde tojja kukwasa Allah nti zekyanga nokwogera amazima n'okubeerewo amazima eri gundi oyo kubanga twali situkolagana tebigenda kukola maaso gani ayagala buki bwenkanya newankubadde ng'oyo gwogenda okwogerako gwogenda okweyisizaako gwogenda okuba nti ojulirako mulabewo nebeera muki bwenkanya abasinga obungi obwenkanya buvaawo singa tuba twanyiize nze naawe sibe kiri kyova olaba omuddu avaayo wano emimbali wano nga sekaba kiri obwomulaba n'avaayo nga yanyiize nange nze abasaaza naga nti oyo tamanyi na kufuna wuzu manyi kwe kiva nga mbasaliza emyaka emeka 5 ng'ali ku amina yokka talinawo kira kyakola wala ddallin akanyani emyaka emeka bwe tunyiiga naga nti oyomulaba oyo tamanyi naki tamanyi na kufuna wuzu lwaki oyomulaba oyo mutujju kubanga twakoze ki twanyiize abantu abasinga obungi kasitanyiigira munne ng'amuggyako obwenkanya amuterawo buki kino Allah kyagaana wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa Allah gami aqrabu huwa aqrabu littaqwa kikigenda okuba nti Allah kuyisizaamu okukontrolinga akutaasa okuzikirira kubanga abasinga obungi bwanyiiga bateekawo buki buli azamaanya bakongera olw'obuki abantu bonna abanyiize tubatera kulaba amazima kweyo gwanyiigidde kubanga n'abasinga obungi tebagala gawulira just okuli obuki obulizi tebakikola ki ani agenda okwogera gundi ako nakanyiigira ta ekyano ng'agivaako talinze kuwulira gundi gwe yanyiigira kyagenda kukola ki yakimanyi nti oyo gwe yanyiigira eva alina kwogera bifu biki bwe kiri ayo n'amasanyaze gaffe nedda beera wa mazima ku muntu gwanyiigira tomuwayiriza kubanga wamukola ki wamunyiigira tomutemerera kubanga wamukola ki wamunyiigira sigaza obwenkanya kubanga kitendo bitendo byani bya Allah azza wa jalla Allah obwenkanya bwogerako nga bweyogerako nga ye watara lilmujrimina mushfiqina egwayita ayo mimma fihi ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة أي عدل يا الله ekitabo kyogenda okusinkana yo Allah atuwe emirimu nga minungi tukoze ya Rabbu atukozese ekitabo kyogenda okusinkana yo la yughadiru saghirata wala kabirata sura Kahf sibekiri illa ahsaha buli kyakola kyonna nga aya wegamba فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى eyakola akatidinga kabi ajja kasangayo sibo kiri obusobe bwenkanya neyakola akatidinga kalungi ajja kakola ki kitegeeza nti Allah bakulaze nti mwenkanya bitonde bi ya Allah mwenkanyire biki inna Allah la yadhlimu an-nasa shay'a Allah tayazamanya abantu walakinna an-nasa nayabba abantu anfusahum emitima jaabwe yadhlimuna bajiri azamanya Allah gambye ati Allah simuli azamanya ebiki nayabba abantu bali azamanya ebiki oyo Allah batu bayogera simuli azamanya wama rabbuka bidhallami lil'abid Allah tabera nko muli azamanya ebiki bwatabera muli azamanya abera muki mwenkanya tulife n'abasalamu au tujja kutandikira insha Allah taala tugambe nti ya wailatana mali hadha alkitab la yughadiru saghirata wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada wa wajadu ma amilu buli omu mwitakasisiro buli omu yolekege wakola ojja musinkana nga wali hadira Allah mukola genti oyo gwa mukola ngowe nyini majidu oyo gwa mukola ki gwa mukola Musab oyo gwa mukola ki gwa bikola ebyo bibyo wala yadhlimu rabbuka ahada kitegeeza nti Allah azza wa jalla min sifatihi al-adl obwenkanya kitendo bitendo byani
bya Allah azza wa jalla era tayagala abantu bali azamanya nga butujjo kulaba insha Allah taala. Tumalizane aya eno era point ya musanvu ya munana point tugenda kukati esembayo tugambye nti bera mwenkanyira abaki abalabe ye point esembeyo ebadde yakomeka abasilamu abawandika mitwe bojja ku kyalo mungu Allah mpadde obulamu ampe n'obusobozi nga nfunyeyo peni zange nga nfunyeyo n'erimu yange njiteeke walwono nga buli gwenengera nga ntudde mu maaso atamanyi kuwandika muweereza nti kwata kale lugaaye sakenda kuzomeza ez'olwaleero kubanga essaawa yonna ngenda kufa bwe naaba nfudde onagamba nti bino nabiwandika mu nnaku z'omwezi bweziti nga gundi yakola ki masikini nga yakola ki anytime I'm leaving inshallah sikuna inshallah anytime amukole ki ngenda naye otunulira webijjaawo naawe ogenda okunonyezaamu nga ebiri muto byadduse kubanga watidde nga nfudde ng'osigaza mbyewandiika ma kutiba karra wama hafidha farra ebiwandikibwa bisigalawo n'okunyumiza mutabanyiwo nti ova mu ddalasa okumala essaawa emu nga kumuuza musomi ku kimu nti mwana wange mpaka kyayi mpulira nkooye sheka atukalakase amuwadde akupula neyesomerako yakola ki nga nti biri okwo mwana soma oku mutabanyi aja tisoma kulwa soma okwo ebiri okwo byenkoze ki si buli akwata peni nga ali wasomerwa nti awandika byonna wabula awandikamu byakoze ki kubanga nga sigenda bigolola kale nabo sakenda kuza omwezi oba ozitegedde za leero toyinza kubuuza nnaku za mwezi ng'obadde owandika mu kiraasi zoba ozikoze ki oba ozitegedde. Allah tusasire ya rabbu tusembezaayo point egamba nti Allah tugamba okubeera abenkanya neeri abaki nsaba okugambe muntu gwe wanyiigira mugende nti nsonyiwa ebbanga lyomaze naye emyaka emeka 2 mwaka gumu myaka 3 nga mwakyawagana naye nga todda nga mumwogerako kirungi naki newankubadde ng'obiraba mugambe nti nkola ki osobe ne Allah akusonyiye kubanga obukyayi tebuteekawo buli azamaanya idfaa billati hiya ahsan obukyayi ate bubanja omuntu okubeera omwenkanya ennyo nowona okutemerera n'okulyaza amaanya buli kimu Allah yakiteekawo ateekemu okulaza nga weekuli ateekemu n'omumwa nga weekuli muganda wakuno alizogambwa mumwa simangu watu simangu ekyobulabe ekisembayo okubeera eri omuntu ye muntu munne ekyo kiddamu busiza kyerabira ekyobulabe eri omuntu yani akweka wano mu mugongo nebabuuza nti ali wanagira ati golooza mbw asirisi nokana bakugjeeyo n'abaana abuze kibuzo nti muntu wala wakibambye atalina musango naye nga yakoze eki oye muki ye muntu munno kubanga mulabewo gy'oli tobeera gwe mulyaza amaanya gobeera muki beera mwenkanya nga Allah bagambye wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa abagala okutya Allah beera mwenkanya eri omuki ekisemberayo ddala insha Allah taala kubwenkanya kubulyaza amaanya pati ejja kujja insha Allah kubwenkanya Allah yagatubeere benkanya gyali benkanya eri emitima gyaffe benkanya eri taatawo ne maamawo benkanya eri ab'enganda zo mukujulira ne mukwogera ne muneeyisa n'ebikolwa eyo aya byonna Allah yagala muki n'amala nga akuwaddemu ne wooniyingi eri mu sura kyeyo Nisa 135 sura Nisa mujibandise mutwe 10 Allah yagatubeere baki eriye okubiri wangi mubuuse olabutawandiika kale eri omutima gwo olina okubeera omwenkanyire omuki bane tubeereza manyi emitima gyaffe ate kino Allah jakyogera nnyo mu Qur'ani walakinna nnasa anfusahum yadhlimun abantu baganya okubeera benkanya hatta ku miki nga bwe nagambye nga ntandika nti waliyo n'omuzadde atali mwenkanya eri abaana be babiri nga yabakola ki kwe yabazala nga mulyaza manyi gye bali ono omwana kino kyana just because of ono w'engulu ono w'emmanga basi ninga yiyi taata eyandibadde ssente batereeza ate nga ssente bakola ki si mwenkanya eri ki baana be wano Allah ga nti beera mwenkanya hatta eri ki
ery'omutima gwo. Bismillah. Tujogereko aya eyo ndoza kuti mulukwayo tugende. Allah yebale baba bagumikiza ya Rabb. Mutudde nnyo, sagala mutule nnyo. Nzo kukyuka. Allah azza wa jalla yatugamba mu Qur'an ekitiibwa, ya ayyuhalladhina amanu. Muli aya zino. Ya ayyuhalladhina amanu. Abange mwabaki? Nabagenti buli aya yogera ku bwenkanya kiragiro. Buli aya yogera ku bwenkanya ki? Qur'an inatajudde biragiro. Naye ate aya zogera ku bwenkanya zonna biki? Inna Allaha ya'muru bil adli. Wa idha hakamtum bayna nas an tahkumu bil adli. Wa idha qultum fa'dilu. Zonna aya biki? Ya ayyuhalladhina amanu. Abange mwabaki? Kunu qawwamina bil qist shuhada'a lillah. Muberenga abayimiza babaki? Eri Allah ne kulwa Allah. Muyimizanga wamazima nembera benkanya kulwa Allah ne yani? Walau ala anfusikum. Kachiberenga ogenda kweyogerako gwe. Weyogereko biwemanyi nti byoli. Walau ala anfusikum. Bowuli abagamba abantu nti bannaye muyingirenga bokyali babbi bagenze nga bangi. Inaku zina babbi bangi nnyo ng'oli muzikiti. Wanibwe omukola gani nti basiraamu nze omu ku babbi naye munegendereze. Mutidde. Allah kugenda nti walau ala anfusikum. Kakiberenga mugenda kwejulirako. Kakiberenga mugenda kweyogerako. Mubeere baki? Benkanya. Ekyo nno kizito. Okubeera omwenkanya eri Allah kimu. Ekyokubiri okubeera omwenkanya eri omuki? Odifendinga beera mwenkanya. Oba oyagala beera muki? Anti abantu abamu bamanyi okubeera abenkanya mu saidi zimu. Nga bw'abeera yeeziizaako abeera mwenkanya. Bw'abanga yeeyagaliza abeera muki? Muli az'amaanya. Byawukana bibiri. Abantu bayinza okugaana ekintu olw'okwagala oba okugaana olw'okweyagaliza. Luganda simanyi bwe nalutereeza naye nga lwero. Waliyo abatugaana ebintu olw'okubiyagaliza. Waliyo n'abatugaana ebintu ebimu olw'okubyagala. Bitegereka? Sabi Allah alusaasire. Kati beera nga mwenkanya ku mutima gwo wadde nga weezizaako bulabe. Ate obeere mwenkanya ku mutima gwo wadde nga weeyagaliza. Beera muki? Walau ala anfusikum. Mutufu weemanye. Kale oyinza obutoogera. Naye tula wansi ogambe nti mbutuufu mutima gwange gw'omu ku babbi. Nsaba Allah ansaasire. Lekerawo buki? Weemanye nti mutuufu ndi mubbi. Nsaba Allah antasa buki? Obubbi. Naye ate obuzibu bwavudde nze nekingenda kati nkyogerako nnyo ennaku zino. Obuzibu twafunye bwe buno wammanga. Amazambi nze masikini genkola Rashid ngayita matini. Nengeza agamu nange gakola ki? Kwe kuwangala nga buli mwatu nulya munne ng'omubi. Agange gabeera maki? Agamu nange maki? Ndi mulya zamanya eriki? Singa mbadde wa mazima eri omutima gwange nandibadde nzimbe okusa amazambi gonna kola ngana nagano manene. Sabe Allah akola ki? Naye osinkana omwenzi nga yali ku muzindala avuma atasaala. Oba muntegete. Omuki? Naye nga balance eno osinkana nga buli oyenda esolenzi okufa naye omwenzi ate yavuma atakola ki? Atakola ki? Nga agunywera Mukama yayogerera agunywera mu lwatu. Ate nga yasinga n'okwogera. Naye nga naye akola ki? Naye nga nze niwankubadde kale nnywe naye nze nywera Mukama. Olaba yeebuzaabuza ku muki? Naye najja anywera mu lwatu atuswaza. Tuswaza nga umma. Gwe toto nakuswaza mutima gwo tuswaza ki? Umma agiswaza. Kale kisitagala anywere ki? Waliwo omusajja omu Allah yamujjulla bamuwabira abaana nga bakyali batoga nti abaana banywa enjaga nabakuba kyafayo ekyo nze kibalire muganda bange omulala ekyasinga otusese nnyo mukimanyi kyafayo kino tibakuba nga bagaana kunywa njaga kwane kenyini yali munyiwaayo nabakuba nnyo naga nti ate ganagana salinga kubye naye kale kenyinjodega kyali gato ekyabakubisa emiggo kukinywa nga baki sibutanywa njaga kale galaba gatoga naganywa njaga mutamuddamu nga muli bato bwemuti nga bakuba balangira kunywa nga baki amakulu bwemukula mukole ki munywe olwo yakoza ezambi lyalina okinywa nga mukulu
agezera omwana aginywedde nga muki amukuba yagala mufiirako kubanga aginywedde muki walaw ala anfusikum Allah batu bagamba tugere maaso awli walidain obeeranga mwenkanya olaba Allah zituyo bwenkanya buno naga ne bwobeera ku taatawo ne maama wo nga bwogenda okwogerako beera muki ogenda kuba bujulizi wakati wo ne maama wo nani ne taatawo binza okuba wakati wo ne maama wo ne taatawo nga gwe olina okusala amazima g'omwana siba kiri ogeza akuzaala ngerageza mbino byemmanyi kumpiipi sijagenda wala nyeri gye nanyigira akuzaala ye mukulu tuli fenna agenze okuba nti okuze naawe wenyini nyini owasizza kataatawo era akuzaala naawasaayo maama omuki newabeerawo butakwatagana wakati wani wa maama nani ne taata mwana gwe n'ovaayo olwokubanga ono akuzaala ye mukulu omusango n'ogusalira aliwa ninga otegedde nti gwa maamawo notegedde era ono gumusinga kiki bayita makagabanammwe nga bamaze okula nze omusajja nkuze awoza naye nga tasala maki Allah kyagaa nti awuli walidaini kyakulabyeko kyenkuwadde bwobeeranga mwenkanya mu kujulira mukuyimirizaawo amazima mu kwogera mu neeyisa kakibeere ng'ogenda kwogera na kujulira wakati w'abazadde bameka babiri beera muki beera mwenkanya kutaata nani Allah nagenda mu maaso wal aqrabina kabeere bafamire awo kizitowa omuntu omusinkana yeekalakaasa nga wafamire yose yakikoze naye wafamire bwakikola akola ki akulingana banga takikoze eki azifira kiyakoze eki kiyalabye ba kiyakoze eki kiyawulidde kati Allah yagala obwenkanya ku mutima gwo yagala obwenkanya gwolina baki ogenda kuwa bujulizi eri maama nani ne taata beera muki mwenkanya ogenda kuwa bujulizi ku muntu wa famire eyo naye olwaliro bameka kubanga olinamu ku manyiyanyi oba otwanyiyanyi olina obusobozi okuba kasimu nti eyomumute nga wallahi yeyabbye yeyasse n'okuba essimu nti eyomukole ki mwana watata nga omuto tayinza kubeera mukomera bwatu n'afiirayo tobuuza kibuuzo obulumi bw'abali bali abakubiddwa abattiddwa ababbiddwa ebina tobikola ki wabula otunulidde ki mwogera mazima otunulidde ki ono waki beera muki mwenkanya noza mujja kukendeza okufuna ebizo nemukubira abanene be mulina mu famire buna mwagala obwenkanya ebiseera ebungi tubakubira kuyimirizaawo buli az'amaanya nkiddemu buli alina omunene mu famire oba LC1 obaani ebiseera ebisinga obungi tubakubira kuyimirizaawo buki wali abakuba okufuna obwenkanya naye abasinga obungi bakubira kuyimirizaawo buki owaayi omwana wange ono yabbye wano bamukutte naye osajja bagala mutta kati mutabani omanyi gendayo ku polisi awo olebe ngeri gyakola ki gwe nawe tagenda yakuba bukuba essimu nti omwana mukole ki naye ngaomwana yabbye naye nti bamukutte naye omulaga akikola ki n'afuluma nga tewali buki tewali amukutteko buli az'amaanya newankubadde wa famire yaga nti wal aqrabin wadde baluki in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima uli Allah bakosa sentensi in yakun ghaniyan gogenda okuwako obujulizi oba okwogerako ng'oganya okubeera omwenkanya kabeere mugagga oba mwavu fallahu awla bihima byonna byogenda oboogerako Allah bimanyi abasinga obungi tuli bali az'amaanya nga tuwolereza abagagga tuli bamazima nnyo nga twogera ku baavu sibe kiri bameka aboogera ku baavu nga yogera mazima era abagagga balina balooya nga tebawadde na ssente ani ali musango gundi kamuwoleza oli abayinsangana mpayiki n'ateekayo eri amuwoleza lwaleero n'asuubira emyezi ngeri eri maaso ajja kuba amuwaddeyo kaki ne Allah gambye nti olina kuyimirizaawo mazima kabeere mugagga oba nga muki nga mwavu bw'onaagaana okikola ekyo fallahu awla bihima bano bombiriri bano omugagga n'omuki n'omwavu byonna ebibaliko Allah bimanyi bulungi kale genda ogambye nti omugagga ye mutuufu
abafu nabo balimba abafu bakola ki balimba ninga mutufu mwenye nsonga omwavu ye muki ye mutufu ate kiri ku baganda baffe bano abodaboda abo tebagalya kuddala kikwatagana mamotoka nawapiki kasita wabeeramu akabenje konna nga waboda akalimu waboda yabeera omutuufu zimbabulira mazima ntambulira kukubo so kiri era yimirirawo nafuuka omanye kubo liriko looya liriko n'omulamuzi n'abajulizi buli kubo lyonna lirina mu kampala wano lirina ebintu bisatu lirinako looya n'omulamuzi n'abaki era oluba accident wetuwe papa nga abajulizi bajja bayimirirawo nze mbaddewo naye ngakola bwati oyo mujulizi kukusinze oyo muki mulamuzi wamalimba oyani terikuwo teriko looya na mulamuzi n'abajulizi wali mu kampala naye balooya baba bodaboda bonna bonna n'abajulizi baba bodaboda bwekiri bakunya ne bakunyawo emmotoka ne bamugatwala mugamba nti obakukyoyogera neki nekimu kukusinze oyagala emirembe vuga ovewa togire mazima oba oyagala emirembe vuga okoleki kati n'abataxi ne babusikayo omuzaga nti aha nage besinkanaga bodaboda gali kuwaki kuwa taxi n'abataxi bona paaki yakusaidia ali teyagala kumanya byazze ero bana bavuga bubi buli mwavuga bubi kusaidia munne wa boda avuga bubi kusaidia wa taxi no wa taxi avuga bubi kusaidia ali tewali buki tewali bwenkanya ne wana Allah kugamba nti oba gwolerezanga mugagga oba gwogenda okujuliranga mugagga oba muwanvu gukola maki amazima kubanga nibona gano okwogera amazima fallahu aula bihima Allah akola ki abimanyi amanti ono kati ye mukyamu ono Allah bikola ki bimanyi ate ye mwenkanya tumalirize inshallah sala balu sabudde bwavu nnyo agamba nti fala tattabi'u alhawa an ta'dilu mukiriza gwe togoberera okwagala kw'abantu nova ku bwenkanya beranga muntu waki abangi bayinza okujja ne bagamba nti kye kino bw'obanga okimanyi nti kye kituufu ng'oli omu amazima tegamanyi bana bantu baki bangi oyinza okubeera omu ogwe muki agwe mutuufu sigala ku mazima g'okola ki naye waayi nze mbaddewo nga nabye ddala nti ono ye mukyamu naye ngenza okulaba nga bwe naayogera bajja kundya awo n'okola ki naawe n'osala eddiiro obeera mulyazamaanya togeza ne kakutanda okwagala kw'omutima gwo ne kujja kwogera maki Allah n'awooninga era nga mmaliriza aya wa in talu bwe munaakyusa amazima ne mugafuula obulimba n'obulimba ne mufuula maki endagano ngo gimanyi nti eno yagundi noga nti si yagundi yani ne mugana okwogera maki wa in talu waliwo abakyusa obukyusa amazima ng'akyanga maki macyange au tu'ridhu ay tamna'u waliyo abakyusa n'abagamira bonna Allah yabakola kumeno aya ngabawoninga waliyo abakyusa nga galabye amazima aga nti asikyekyo ono ye muki waliyo n'abamira amazima nga gamanyi nti gano ge mazima naye n'asirika bw'ati omuntu asirikira amazima nga bageetaaga abeera mulimba noba tayogedde obulimba si bwakwogera bwogezi n'omusirisa asobola okubeera omuki tugeze musajja azze wano abbye wali nayingira masjidi abamunoonya omukwata nti abbye bamulabe wayikoze ki naye wayingidde n'agenda emabega wa gundi eno mugiraba oli n'abuuza nti ayingidde wano fena tusirika tubeera baki naye twematizamu tuli bamazima tubeera balimba Allah kyagamba wa intalu bwe munaakyusangayo mazima au tu'ridhu oba ne musirikira amaki ne mugana ogogera nga mugalabye fa inna Allaha kana bima ta'maluna khabira buli kyonna kye mukola Allah kinako experience kale mwegendereze awonize tawonize Allah tuwonize atwagalamu ki mazima nabiki naye kyewuunyisa twasigaza gassa ku bipande bya kulonda nondeze mmwe wamazima n'obuki n'obwenkanya gagana gajja luddawo n'amazima agateko n'obwenkanya anaabisanga luddawa nso mazima ki n'obwenkanya
oyina avayo nalira nze wallahi ngenda kwogera mazima tebanaba kuba kibambuuza ganze wallahi ngenda kwogera maki abalala mazima bagamba za kyambalo kyakulayira wallahi mbaddewo tebanamugamba nti obaki alayira kwani agasiga akazi ka wallahi nkoze ki wallahi gejiga gemaki amazima gaffe getuno lwaliro gafuka kwambaza kyambalo gali mu kooti yakulayira bwotagambaza kooti tigakola ki tigayimirira neyazza bwotagambaza kooti tigakola ki tigayimirira so Allah tusasire rabbu tujja kutandikirawo ko togedde ku bwenkanya mu Qur'ani yaki olunaddako togedde ku buki buli azamanya mu Qur'ani yaki ekitiibwa si bigambo byange njogera ebigambo bya Allah azza wa jalla era nga mbivunno nga bikola ki nga bivunno so Allah tusasire rabbu atuwa amazima n'obwenkanya ya rabbu eri mikwano gyaffe eri abalabe baffe eri betwagala ne betutagala Allah tumusaba azza wa jalla atuwangalize oba tuli balamuzi tubeera balamuzi ab'amazima obanga twogerenga amazima Allah tumusaba azza wa jalla oba tuwandiika nga tujulira tubeera abajulizi ab'amazima bino bigana okubeera mu umma y'obusiraamu nga bawandiika bali azamaanya n'abajulira baki tubeera mu kabenja kaki akannamaddala naye gadde olwaleero okugambayo ekigambo kiri kimu byandibadde biri naye kimu kankijjeko tukwata akadde oba nkakutte simanyi nange masikini nti lumu naliko n'omuntu wange mu famire yange agenze mulambula ne mujjako ennamba y'essimu twali tuli mu kuziika naye nga mmaze ebbanga lingi nga simukola ki simulaba ne mujjako ennamba yaki Allah najjangerera mu kuwandika ennamba y'essimu eno nenjiwandiika bubi mala kutuuka Kampala ngamba kankube ku simu yani ng'ennamba eyo emisinyako ki ennamba omufuna bato mufuna nekinnuma kuba nali njagala njimuggyeko mbeko n'akantu kemuwa nga kalina kuyita ku ki ate nga talina simu sobola mufuna teri mulala alina ki simu ye wabula nze nina okunoonya essimu ye amakulu nti nga nina okuva e Kampala nzirewa nziremu musabe ennamba entuufu simanyi na wakola ki nawaali ekifaananyi kino osobola okifuna n'okisika mu kigenda okubeerako mu maaso kyali kiguddeko ng'omuntu omwagala nnyo naye ng'ennamba y'essimu gye yakuwa nga musinkanye yali nki either nfu oba wagyewandika bubi obeera otya mu mutima gwo mu bulamu bwensi oba tokoze ki mbasaba ekifaananyi ekyo mukisitule bulungi mukiteeke mu maka gammwe ne bakyala bammwe n'abaana bammwe nti tayimu egenda kutuuka nga weetagisa okwogera ne mutabanyiwo ne mukyalawo ne muwalawo naye ng'ennamba wagiwandiika bubi ate nga tokyagifuna buli omu addeyo atereza ennamba ye wakati we n'abaana bo ng'okyali muki tereza netiwaaka yo connection yo ennamba yo wakati wo n'omuntu yenna gw'oyagala ng'okakasa bulungi nti bw'ali batafunye ejjana tojja kutebenkera owandiika ennamba yo buki bulungi Allah asobola okuwa ejjana n'agimma omwana wo tojja kutebenkera kubanga ennamba wagiwandika buki nfunye asobola okuwa mukyala w'ejjana n'akunonya nga takulaba kuba ennamba wagiwandika buki buli omu adde yatereza ennamba yo nti anytime ogenda kuva wano mubadde muziwandiikira okkirire gye batalembeka mazzi ate ng'enkuba etonnya nga weetaagisa okubaako ne connection wakati wo naani naye ng'ennamba gye watwala otwala nki kale nsaba buli muzadde na buli mukwano gwa muntu yenna ddayo otereze ennamba y'essimu ya mukwano gwo n'ey'abaana bo okakase bulungi nti byobalese bakola munaawuliziganya oba temuwuliziganya onantebenkere nga gwe Allah agikuwadde nga tagiwadde baana bo
nkulayirira bw'oba olina abaana 20 n'agiwaako 3 ojja kusigala olajana ne bw'anaawako 19 ono asigaddeyo omu ayinza okubuzaako emirembe sibe kiri ng'ebiseera bya buzibu abaana bano bakuŋŋanya bonna ne bava ebweru abaana 8 ne bayingirako 7 mu nnyumba webakanga omu asigadde weeru oyagala ofuna emirembe mu ntaana ng'omwana we tokyali connection waliyo abaana abamu ng'ogenda okulambula bankitaabwe ku ntaana gye bali kubeera kubaleetera bizibu mu ntaana so Allah asasi n'abafa basasira kubanga bw'asemberera wali entaana nga kiba okuziyita mu muzadde oyo ekirungi eri omuzadde yafa koona omwana ali waggulu kiki kumulambula batabulambula agenda kujja akunami bavunaanaani ali munda era omwana ayagala kitaawo oba maamawo ng'olaba toli ku ddiini nga ye yafiira ku ddiini togenda ku ntaana ye waali nga byokola tebikwatagana ddiini yo gye yafiiramu ojja muyisaamu kibooko ojja kungereta n'omunyiga ate gagoloza omwagala ojja genda okuluba n'ebimuli obisule ku ntaana ya taatawo eya maamawo nga tomanyi kyosuddeko buli omu adde yatereza ennamba y'essimu ye wakati we n'abaana be ne mukyalawo ne mikwano gyo singa onaaba wetaagiza bafuna nga tayimu eweddeko ey'okungulu onaabafuna bonaaba nedda mbyogedde era mbabuuliddeko bonaaba ki nedda tereza ennamba yaki y'abantu bo obeere kushuwa ddiru nti ejogenda okuba yeeyo naye omwana ng'ali ku nsi waggulu mulutadi ate azze kulambula gye bakuziika ne bonaabeera nkoowe bajja kulondamu bakubuuza ekibuuzo teoli abantu bangi nkoowe ne bonaabeera wa so Allah basasira abaliyo ne bonaabeera nkoowe oba kololo oba masaka omwana we najja nga mulutadi ng'ate gwe eri ensonga okuba nti eki kitegeeza ennamba y'essimu wandika ki nfu ennamba zitegeeza essimu nga bwe kyannuma nga sikyaddamu mufuna bwe kiba kikuluma okirowoozeeko bw'onakkirira gye batalembeka amazzi omwana we osobola okuddamu n'owuliziganya naye bwe kinaaba nti nedda buli omu asala amaki amagezi tubitegeera basiraamu tubeere benkanya eri abaki abantu baffe eri abaana baffe tuwandiike ennamba enki entuufu ojja kuwandiika ennamba enfu nja kuwa ekinaddako insha Allah kifaanagana ku kino omulundi ogunaddako naye bwonna wandiika ennamba enfu ng'ogiwandiikidde kabaale eri ebukiga n'otuuka Masaka nkulayirira oyo gw'ogijjeko togenda mufuna mpaka kuba wandiika ennamba ki tuwandiise ennamba enfu ku baana baffe ziri PO box duniya ate tekola ki eza address zetulina 0 zezikola ki kodi namba iriani plus nali dayo wandike namba eki entuufu ate giwandike ngokuvanga muto mpaka lwanakola ki lwanakula naye nga ffe abaana tugenda kufuuka ekizibu eri abazadde olw'okuwandika ennamba eki enfu ekiba kikulumye era ng'okirowoozezaako tandikira okisayira maki amagezi ng'obudde bukyakola ki bukyali nti abaana bo wetaaga okubawuliziganya wadde oli mu ntaana naye onaabawuliza bonna abajjamu eddiini ojja kuba owandiisa enfu sagala batekanyola bonna abawa eddiini nja kuba wandiisa ennamba enki saba Allah sasiri ya rabbi mubale kubeera bagumikiza buli mwamu wekyasiba okwetaaga kana akaseera kabeeramu okusaasira kwa zimalayika n'okusaba saba Allah yanukula edduwa za zimalayika zonna azigambe nti amiin Allah tusonyiye Allah tusaasidde kubanga malayika teziyinza kuva mu bifo bwe biti wali abantu abayiga ekigambo kya la ilaha illallah muhammadu rasulullah n'abadde alina gwalinze naye ng'atudde wano saba Allah naye amuwe ku byengero ebyo amusonyiwe era amusaasire atulungamye naye amukole ki amulungamye n'abadde alina kalikoda mu nsawo ye naye saba Allah naye amulungamye akatwale bulungi nga kaliko ekigambo la ilaha illallah muhammadu rasulullah atambuze obusiraamu bugende mu maaso tumusaba Allah azza wa jalla wabeerawo ebikutte Allah abeere nga tusaasiranga bita ewali obulwadde abeere nga atuwa obulamu obulungi ewali obwavu Allah tumusaba tuwa obugagga
ewali enzikiza Allah telewe ekitangala Allah tuwe okuwandiika ennamba entuufu eri mikwano gyaffe n'abaana baffe ne bakyala baffe tumusinkane ng'atusiimye ng'asiimye n'abantu baffe wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.